everybody can offer sex by now. Because okumala ku omukazi a man yakola kitono. If you want to come, you will come. If there are people who make even themselves come without a man. Dirudo. Wobayagala kola business etunda mu Uganda tunda dirudo. Women are making themselves come. Kakati, a woman is coming, a man has nothing to do with it. Sex is psychological. Sex abaku Bwongo. Waliwo muwala gogena ne webaka naye mu buliri n'olabanga tekigwa ng'owulira tekigwa awunya olusu you switch off. N'olabanga tekigwa. Nije banyinya abawala mbatuusiza n'olaba ngola abadde alya buli sente zo nga tekigwa bulungi. Because it is psychological. Kaya tosobola kunnenya. Me I have come, you haven't come. Your mind was not concentrated. To play sex, you must have a concentrated mind. Abamu kumwe mugenda mu buliri nga your partners are cheating. I know muntu gwalowooza mu bwongo. Goliano wefulukuta. Hey, kumba yalowooza James. Era tebula abakazi abasiga wende ya coming bayita amanya g'abasajja abalala. Na Mark nga gwe Joseph. Tegeera bakukyawadde. Olwaleero njikomeza wano. Sijja